Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri asiimye okwongera okukwata omumuli ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu Uganda ne mu Afrika omwaka 2003 kugenda okutuuka ng'obulwadde bwa mukenenya bufuuse lufumo. Mu mwaka 2017 ekibiina ekirwanyisa mukenenya mu nsi yonna wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ekya UNAIDS kyalonda omuterega amaaso moogi Ssaabasajja Kabaka okukwata omumuli ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ate nga n'omwaka oguwedde ekitongole eky'amawanga amagatte ekirwanyisa mukenenya kyaddamu okumulonda okusigala ng'akutte omumuli guno. Bukajumbe bw'abadde asimbula emisinde egy'amazaalibwa ge mu Lubiri e Mengo ekigendereddwamu okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya asiimye okwongera okukwata omumuli guno okumalawo mukenenya mu Buganda ne Uganda yonna. Nsanyuse nnyo okulaba nti muzze mu bungi newankubadde nga tulina ebizibu ebitugaana okusingana mu bungi naye twebaza abo bonna abasobodde okujja. Omukolo nga guno tugukola okukuza ebyo bye tutuuseeko ne bye tusuubira okutuukako mu ndwadde naddala mu bulwadde bwa siriimu obwa AIDS mu kiseera kino tulwanyisa COVID era tusuubira nti n'omukolo nga guno gusobola okuba nga gujjayo ebyo ebirina okukolebwa ne gujjayo abantu ababadde mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde buno. Endwadde zino zonna okusobola okuzirwanyisa n'okuziwangula zeetaaga ensi oba eggwanga omuli eddembe, abantu nga bakolagana bulungi, nga bakwatagana bulungi, naddala n'ebitongole ebikola ku kujjanjaba abantu. Njagala okwebaza abakulu abo abannonda okubeera kalondozi w'obulwadde bwa siriimu. Mbakakasa nti omulimu ogwo tujja kugutwala mu maaso, tujja kugenda mu byalo nga twogera eri abantu baffe naddala abasajja ku nsonga eno ekwata ku siriimu. Neebaza abakungu ba AIDS abampadde ekirabo ne banjogerako bulungi bwe batyo, nsiimye nnyo. Era neebaza abo bonna abateeseteese omukolo guno, tusaba nti gunaagenda bulungi mu maaso. Sebuufu bwange obutasalimbirwamu mbwa era asaasidde nnyo abantu abafiirwa abantu baabwe mu kwekalakasa okwaliwo nga 18 ne nga 19 omwezi guno. Mu kwekalakasa okwaliwo nga abantu bawakanya okukwatibwa kw'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'awa gavumenti amagezi etekewo akakiiko ak'amangu okunoonyereza ku nfa y'abantu abo. Ayagala okutuusa okusaasira kwange eri eŋŋanda ez'abo bonna mu Uganda abafiirwa abantu baabwe, abaana, bamaama, bataata, abazzukulu, bajjajja, abako n'ab'emikwano abattibwa nga 18 ne 19 omwezi guno. Nsaasira abo bonna abaatuusibwako ebisago nga bangi ku bo bakyali mu malwaliro mu bitundu bingi ebya Uganda, era waliwo abantu bangi abali mu ngeri etesaanidde. Abo abamanyi ku byafaayo bya Uganda bajja kumanya nti nga tukyafugibwa abazungu waliwo okwekalakaasa era abantu 8 battibwa mu biseera ebyo 1945. Naye newankubadde abantu 8 bokka be battibwa, naye era ne wateekebwawo olukiiko okwekennenya okwekalakaasa okwo era n'enfa y'abantu abo. Ne kaakati kyandibadde kirungi abo bonna bekikwatako nti obulamu bw'abantu bufiirwako era
singa wateekebwawo akakiiko okwetegereza okwekalakaasa okwabaddewo mu Museenene ono era n'enfa y'abantu abawerera ddala 50 era abangi bwe batyo abafunye ebisajjo. Bwe twogerera kaakati mu makomera wakyali abantu abalindiridde okutwalibwa mu makooti, abalina emisango n'abatalina misango. Tusaba Namugereka abasangula amaziga era abanyiga ebiwundu eby'omubiri n'eby'omwoyo. Omusaayi gw'abantu ba Uganda guyise mungi nnyo. Kasookanga tufuna obwetwaze nga bannayuganda battiŋŋana bokka na bokka awatali kulumbibwa nsi ndala. Nkubira omulanga abo bonna bekikwatako okulaba nti obulamu bw'abantu tebabufiirwa, tubutwalenga ekintu ekikulu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeeyanzizza omutanda olw'okusiima emisinde egy'amazaalibwa go okugiwaayo eri abantu okukyusa embeera zaabwe naddala mu by'obulamu. Emyaka gya Ssaabasajja Kabaka ono mu Buganda tugitambulizaako eby'ensonga ebigasa abantu be. Ku mulembe guno omutebi Kabaka yasiima essira tuliteeke ku byabulamu. Yasiima bw'atyo kubanga ebyobulamu y'ensonga esookerwako bwe tuba twagala okuzza Buganda ku ntikko. Awo nno Kabaka bw'abanga atufuddeko bw'atyo, ffe abantu be naffe tulina okuwulira by'atugamba naddala ku nsonga ezo ez'obulamu, kuba kye kimu ku bisoomooza ebisinga obukulu abantu bye balina. Ssaabasajja tweyanze nnyo, tweyanzeege olw'okuddira amazaalibwa go n'ogagatta ku mbeera z'obulamu bw'abantu bo. Dr. Karusa Kiragu akulira ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UNAIDS mu Uganda yeeyanzizza empalabwa olw'omulimu amatendo gw'ekoze mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya n'agamba nti tewali amwenkana ku ssemazinga wa Afrika yenna. You're the best ambassador that UNAIDS has. I have not had a chance to tell you this personally, but allow me to take this opportunity to tell you, you are the best that we have. And I say this because I've been at UNAIDS for 12 years now, and I've never seen anyone who works as hard as you do, the way you deploy your resources, the way you creatively find ways of engaging, and the way your team, led by the Katikiro, supports this cause. Thank you so much. Ssenkulu w'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission Dr. Nelson Musooba akwasizza maasomo gyengule ku lw'ekitongole kino okumweyanza olw'omulimu amatendo gwakoze mu kulwanyisa mukenenya era yeeyamye ku lw'ekitongole kino okwongera okukolagana n'Obwakabaka okugoba obulwadde buno mu ggwanga. Your Majesty, I would like to thank in front of you the Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga and his cabinet. They have offered an open relationship. They have given us access to your structures, and as an example, during the 28th coronation, we were able to send down HIV messages through the SASA chiefs. As we embark on the last mile of ending AIDS as a public health threat by 2030, we need to increase our efforts because the HIV problem is still huge. Your Majesty, in Uganda now, we have approximately 1.5 million people living with HIV. Ssentebe w'olukiiko luteeseteese emisinde gino era omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Hajitwaka Waase Kigongo aloopedde maasomogi nti abantu be baaguza emijoozi gyonna ne giggwaawo ku katale ne yeebaza bonna abeetabye mu misinde gino. Kabange neebaza abavujjiriza batukwatiddeko eggwanika lya Buganda, Airtel, DFCU Bank, UNAIDS, BBS, CBS, Media House mwenna tusimye nnyo, tusiimye neddala. Neebaza ttiimu mwebale ggumira Kazito ke nabateekako nga tumaze okufuna ekiragiro nti failure is no option. Ate tetulina kuba na dead stock ya busaati. Ssaabasajja Kabaka ne Kamalabyonna ndoopa tetulina busaati bwasigaddewo.
Minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti newankubadde waliwo okusoomoozebwa olw'obulwadde bwa COVID-19 Obwakabaka bukoze buli kisoboka okuteekateeka emisinde gino awatali kusaasaanya bulwadde obwo. Ssaabasajja, abantu bangi nnyo abeetabye mu mulimu guno wadde waliwo COVID naye baaguze emijoozi okuva mu bitongole ebisobera ddala 40 kyokka ayibene nga tuli wano mu masaza go gonna abantu abatadduse batambudde abatasobola kutambula emijoozi gye basiibyemu okulaga obuwulize gy'oli Ayi Ssaabasajja Kabaka era Obuganda bwonna busanyufu. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'omwaka guno gibadde gya mulundi gwa 7 okuva lwe gyatandika mu mwaka 2014 ng'emyaka 3 egyasooka ensimbi ezaavaamu zaali za kulwanyisa bulwadde bwa fistula, emyaka 3 egyaddako gyali gya kulwanyisa sikosel oba nnalubiri, ate ng'emyaka 3 egiddako okuva ku gimisinde gya leero za kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Emisinde gino giddukiddwa mu nkola ya kinnassaayansi wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya ng'abasajja be bakutte omumuli era nga gyetabiddwamu abantu ba Kabaka okwetoolola amasaza ga Buganda gonna n'ebweru wa Buganda mu bitundu okuli Busoga, Bugishu, Teso, Bukeddi n'ebitundu ebirala gyesimbuddwa abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala waggulu okutuuka wansi. Giwagiddwa aba Airtel Uganda, DFCU Bank, CBS FM, BBS Telefina, UNAIDS, KCCA n'abalala. Okukozesa omugwira nga atalina lukusa kukola nga munnamateeka Judy Babaali wannyonnyola. Omuntu yenna akozesa omuntu atali munnayuganda ng'ali mu Uganda nga talina biwandiiko bimukkiriza kukola mu Uganda kye bayita work permit. Oyo amukozesa aba azzizza omusango era asibwa emyaka egitasukka 3. N'olwekyo buli muntu yenna gw'okozesa alina okubeera ng'alina empapula ezimukkiriza okukola mu Uganda kye bayita work permit. Amasasi n'omukka okubalagala binyoose mu ttawuni y'e Kabale poliisi bwe badde erwanagana n'abawagizi ba munna FDC Engineer Patric Amuliat boy. Ng'amasasi teganneesooza n'omukka ogubalagala, Patrick Amuliat yatandise olunaku lwe mu mirembe nga yasoose kusaba mu Christ the King Church mu kitundu eky'e Kabale. Yavuddeyo n'ayolekera olugendo lwe olumutwala mu disitulikiti ey'Ekisolo. N'asanze akaseera akazibu okutuuka mu disitulikiti y'Ekisolo olw'emisanvu emingi gy'azze asanga mu kkubo. Ekyamuwaliriza n'okuva mu mmotoka n'ategulawo ebyuma ebibadde bisiddwa mu kkubo n'abisuula emabbali wabula poliisi n'emuleka ne yeeyongerayo. Amuliat Oboy yabadde wakutuukako mu kitundu ekiyitibwa Kyanika ekiri ku nsalo ya Uganda ne Rwanda wabula poliisi y'Ekisolo ng'eduumirwa DPC w'eyo Patrick Byaruhanga emugaanye okweyongerayo ng'egamba nti tesobola kugendayo kubanga tebakkiriza bantu olw'okusaasaanya ekirwadde kino ekya COVID. Amuliat Oboy mu bukambo bw'ekitala atudde wansi n'asaba omuzindaalo n'abaako kyayogera eri abantu be abawagizi badde bamulinze n'avumirira poliisi ezze mu Chunya okuva ddala ng'ennaku z'omwezi 3 yali agenze okwewandiisa gy'azze alumiriza nti yabba engatto ze kwe kusalawo okutambuza ebigere. Yeeyongeddeyo mu bitundu eby'enjawulo agenza ategeeza abantu nti azze kukyusa ekitundu era bw'atuuse mu kitundu ekimu n'avumirira nnyo ekya President Museveni okukozesa omwana w'Ekisolo General Kale Kayihura yaliko Ssaabaduumizi wa poliisi nti mu kiseera kino n'amusuula mu guluka era bana basabye okumulonda mu kulonda okujja okwa 2026 atwale entebe y'obukulembeze buli kimu kitambule bulungi. Bw'ati akomyewo mu disitulikiti y'e Kabale mu ssaawa nga 12 wabula asanze emisanvu mu kkubo nga tannatuuka mu ttawuni ennyini y'e Kabale awo amasasi gatandise okunyooka n'omukka ogubalagala. Kibadde kiseera kizibu nnyo nga bunkenke bw'amaanyi. Amuliat Oboy bw'avudde mu bigere ng'alwanagana n'abasirikale kyokka nga kumpi waali wabaddewo ebyuma ebiriko amaggwa nga kizibu okuteebereza oba n'avaawo nga tegamufumise kubanga talina ngatto mu bigere. Oluvannyuma Amuliat Oboy avuddewo n'atambuza ebigere wabula poliisi egezaako okulwanagana naye n'abawagizi nga bamwetoolodde bayimba olwo nno amasasi ne gaddamu ne ganyooka buto. Ekiro kikutte mu ttawuni y'e Kabale okumala eddakiika nga 30 nga tewali alaba gyadda era bagezaako kumukuba amazzi agava mu kimotoka ebibadde bisimbiddwa wabula n'ageewoma n'adda mu mmotoka ye wansi. Minisitule y'ebyobulamu erangiridde abantu abalala 201 beezuddemu obulwadde bwa COVID-19 nga be bamu ku bantu 823 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo. Kino kireetedde omuwendo ogw'abakazuulwamu COVID-19 mu Uganda okutuuka ku bantu 2,145. Mu Kampala abazuddewo abalwadde 123, Wakiso 19, Kalungu 13, Masaka 10, Kasese 9, Soroti n'Ekisoro 5, Kiryandongo 4, Mukono Kabarole wamu ne Kagadi 3, Iganga 2, Buyikwe ne Kabongo 1.
Aine byona Emmanuel ayogerera ministry ebyobulamu agambye nti omuwendo gw'abakafa COVID-19 gukyali ku bantu 201 ng'olwaliro tewali n'omu afudde. Agambye nti abantu abalala 45 bajjanjabiddwa ne bawona era basiibuddwa mu malwaliro ag'enjawulo akaakana abaakasuuka ekirwadde kino mu Uganda baweze 89,89. Gavumenti ya Ethiopia enyenyettiza olutalo mu kitundu ekya Tigray wawulira bino ng'etandise okuyiga abaduumira ekibinja ky'abalwanyi abo aba Tigray People's Liberation Front abadde balwanagana n'amagye ga gavumenti. Omukulembeze wa Ethiopia Ahmed Abiy yalangiridde olunaku lw'eggulo nti ekibuga Mekele ekisingayo obukulu mu bbendobendo lya Tigray amagye ga Ethiopia gaakyeddiza wadde nga kino ensonda ezimu zikyakiwakanya. Adumira abalwanyi abawakanya gavumenti ya Ethiopia yeeyeweze nti tagenda kusiriikirizaamu n'akatono mu lutalo olw'atandika okutuusa ng'ekitundu kino kifunye obwetengereze. Obunkenke bukyali bw'amaanyi nnyo mu bbendobendo lya Tigray, emmundu etokota mu buli kanyomero k'ekitundu ekyo era abantu baakafiira mu kulwanagana kuno bali mu 10,000, abalala bangi baddukidde ku muliraano e Sudaani okunoonya obubudamu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II asiimye okwongera okukwata omumuli ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu Uganda ne mu Afrika omwaka 2023 gugenda okutuuka ng'obulwadde bwa mukenenya bufuuse lufumo mu ggwanga lyattu. Gavumenti ya Ethiopia enyenyettiza olutalo mu kitundu ekya Tigray wawulira bino ng'etandise okuyiga abaduumira ekibinja ky'abalwanyi aba Tigray People's Liberation Front ababadde balwanagana n'amagye ga gavumenti.